Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Muli mutya abooluganda bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubaayo ne mukeeranga ku makya ne mujja ne mutereezaako mu ndaba y'ebintu ate ne mutulayikinganga. Muganda wange abannyabo ali yampuliriza, kituufu embeera weeri enzibu, naye mu mateeka amakulu Katonda ge yasooka okuwa omwana w'omuntu, etteeka ekkulu lyali kukola eryasookera ddala, kye kiragiro ekyasookera ddala. Katonda bwe yatonda Adamu yasooka na kutonda lusuku okusobola n'amugamba nti okole olimenga omwo. Era bwe yalaba Adamu ng'akoowa nnyo n'agamba si kirungi omusajja kubeera yekka ono, kamukolera omuyambi. Naye yasooka kumuwa kirabo. Mu Lubereberye essuula esooka Olunyiriri olwa 28 lugamba nti Katonda n'abawa omukisa, naawe omusajja omukisa okufuga n'okumultiplying ensi, okufuga n'okugirya. Mwebale nnyo abalina ebitone byammwe bye mukozesezza mu biseera eby'obusambattuko. Experience zaffe zonna zisobola okuggalwawo, in fact ziggalwawo, ne tutandika kutunuulira ebisoomooza ebiri mu nsi ne tusobola okubijjamu bizinensi. Experience ne tuziggyawo. Tokuba gudiikudde gwali eyo nti abadde akola mu company oba mu organization oba mu factory oba wa nti yagenda okugobwa ku mulimu. Kyangu nnyo naawe omusuubuzi okugobwa ku mulimu nga naye gugwo, kyangu mu crisis, kuba kuno kuba kukyuka kwa nsi, naye ogenda kusigaza ekintu kimu, kye kitone Katonda kye yakutonda nakyo. Oli mweteefuteefu okutandika okulowooza mu ngeri endala etali gy'obadde olowoozaamu, gyegenda okusobola okuvuunula. Singa ogenda kusigala ng'olowooza nga bw'obadde olowooza, nkulayirira tewali ky'ogenda kukyusa. Naye bw'onaalowooza ku misinde gy'obadde tolowoolerezangako, tutandike okulowooza mu ngeri gye tubadde tutulowoozaako. Buno obudde bw'okubeera ewaka tubukozese okuggula endowooza zaffe, tubukozese okumeditatinga buli kadde, tubukozese okulowooza ku ebyo biki bye tutakoze, kubanga abantu mubadde mweyagalidde ku mirimu ng'omulimu gwakufuukira comfort zone. Naye nga weerabidde ebigambo bye nakugamba ne kugamba nti ffe nga bakama bammwe tulina ekintu kimu kye tukola, we comfort you, ne musobola okuba nga mutuweereza. Buli mbeera ekuleetera ebinyigiriza mu nsi, ffe abakulembeze gye tujjawo okusobola okubafuga. Embeera ekuleetera, kubanga omuntu alina okunyigirizibwa yalowooza ennyo. Kati tujjawo eyo gwe gy'olabanga ekunyigiriza ne tukuteerawo embeera ennyangu n'osobola okuba nga tolowooza. Abagambako amwe ababadde mu bulamu n'emirimu ogumu, ne kugamba nti Katonda bwe yatonda omwana w'omuntu teyamutuma kubaako na mulimu gumu. Kyova olaba mu kitabo ky'Omubuulizi essuula ey'e11 mu lunyiriri olw'omukaaga yagamba omwana w'omuntu ti ku makya osigenga ensigo yo, ate n'olweggula emikono gyo gireme kutuulira awo, lwa nsonga tomanyi ku byonna by'osize eby'oku makya oba eby'akawungeezi
biriwo ebiraba omukisa sinakindi byonna biyinza okulaba omukisa. Amazima gali nti eriyo ababadde basiga nga musiga ku makya ku mirimu gye mubadde naye ng'olweggulo tolina kyolukolamu. Buli abadde n'omulimu ogumu olwaleero ali mu kukaaba. Ekyokubiri, buli ataateekateeka lusuku lwe. Ffenna Katonda omuggo gwatukuba gw'amaanyi nnyo. Okudda ku nnono zaffe kintu kikulu. Mu butuufu ebijja okusoomooza abantu, sinnawulirayo bantu baliyo nga bakaaba nti oba ngoye oba ki. So nga oluusi ne bebaleeta mu makamera abamu babeera oluusi tebambadde nga beesuddeko bwesuuzi, naye tewali yakaabya emmere, naye ffenna tuli kukaaba. Tewali yakaabya engoye naye ffenna tuli kukaaba mmere. Munsonyi mu mukaawa. Kakati bwe tuba nga ffenna tuli mu kukaaba mmere, Katonda nga bwe yali atonda omwana w'omuntu yasooka kutonda lusuku. Mu bintu bye yatonda, amazima gali nti tusaanye okulowooza ennyo. Kambanyumizeeyo akagero. Nze gye nakulira ewa jjajjange enjala yagwanga, naye mu kugwa kw'enjala kyamazima gali nti ettaka lyaliwo eririmwako, naye ng'abakulembeze abatukulembera banafu, ng'okulima tetukuteekamu maanyi. Lumu nali ku leediyo ejjinja ne mbabuuza nsonga ki ekutwala mu nnimiro ng'omanyi nti ky'olina mu nsi mwokka okukola kulima n'onnyuka ku ssaawa 4 ez'okumakya, nsonga ki? Kati olwaleero nziramu okubuuza nsonga ki etwala omuntu mu nnimiro ng'amanyi nti ekyokukola kye nnina ku nsi kulima, n'annyuka ku ssaawa 4 n'akomawo n'atuula olweggulo n'agenda n'anywa amalwa ne banne. Ensonga ki? W'olima waweddewo? Bwe waba waweddewo pangisa ewalala. Pangisa ewalala kubanga kyatulumya enjala. Twakeeranga ku makya ne tugenda ne tulima ssaawa 3 ne mukomawo ne munywa caayi n'emimonde ne mwebakamu tewali birala. Amasomero gaaliyo ge twali tusobola okusapulayinga enku ne tufunamu ssente. Yali asobola okutukozesa ng'abazzukulu ne tulima n'ajjako emmere gy'atunda ne tusobola naffe okubaawo. Eyo ndaba ya bintu y'abaddugavu. Abaddugavu tukolerera nnyo olwaleero olw'enkya tetululowoozaako. Abatali kulowooza ku lunaku lwa nkya ne tuteekateeka olunaku lw'enkya ne tuluteekerateekera, tetugenda kusobola kuva mu mbeera gye tulimu. Kikwasa ennaku okutunuulira omuntu ali mu kyalo ng'atudde ku acres 3 ng'akabira gavumenti enjala. Ekyo kikwasa ennaku. Kyovula we nawulidde omukulu saamunenyeza nnyo ng'agamba nti emmere y'abano mu Kampala we tutandikira awatali ttaka lirimwako, kubanga abalala mubaddeyo mu byalo n'amataka nga manene naye nga temugalimaako. Mbasaba okulowooza ebintu bibiri. Amazima bw'oba omaliriza okulima, kiki ky'okola mu biseera bye eby'eddembe, gwe by'oyita eby'eddembe, nsigo ki gy'osigamu? Bw'oba nnyuse mu woofiisi mu bbanka gy'okolera, ku ssomero oba mu ddwaliro oba mu supamaketi gy'okolera, biki by'okola mu biseera bye eby'eddembe? Biki? Ku wiikendi oba bakama bo nga bakuwadde liivu ku mulimu, biki by'okola ebigenda ofuuka omulimu gw'ogwokubiri? Bwe biba tebifuuse muze, kyeka tukyogereko, kubanga abantu abasinga banyuka ku mirimu basibira mu betting, basibira mu malwa, basibira mu firimu, basibira mu mabaala. Kati simanyi omulimu gwe wali okola ogwokubiri gwe gukutadde mu bulamu bw'olimu. Awatali kukyusa mulimu gwe tubadde tukola, tusige ensigo y'okumakya, tutekewo ensigo y'akawungeezi, yebigenda okusobola okutubbulula.
singa olwaleero tubadde tulinayo emirimu emirala nga twateekateekayo ennimiro, tetwandibadde mu bakaaba gemazima agakaawa. Tukyuse endaba y'ebintu tusobole okuvuunuka wa mu maaso gye tulaga. Okukyusa endowooza, engeri gye tubadde tulowoozaamu, crisis yono akasamba tuko kano wekaggwerako, tuleme kulowooza mu ngeri gye tutalowoozangako. Engeri gye tubadde tulowoozaamu tugyesonyiire ddala, tulowooze mu ngeri entuufu. Bwe kuba kulima tugende tulime nga tulima n'amaanyi. Bwe kiba kyetaagisa tusibeyo mu nnimiro tulime ate nga tusiga, ensonga lunaku lwa nkya enjala egenda kutuluma bannayuganda, enjala egenda kutuluma. Mwenna temwasoma busawo, ate bonna abaasoma obusawo sigamba nti bali mu kukola, si byonna. Tetwetaaga mulimu gumu, twetaaga emirimu ebiri n'okweyongerayo, ate ne tugiteekateeka bulungi, ne tuteekerateekera n'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Nze nsinziira ku House of Wisdom Ministries. Kyusa endowooza yo. Yenziruze Ivan, mbagaliza ekiseera ekirungi. Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumire, naye tulowooze nnyo mu maaso gye tulaga. Mubeere bulungi, mwerabu. Osobola okugenda ku YouTube no subscribinga ku channel yaffe House of Wisdom Ministries ne ku Facebook. Weerabanye, mwebale.